Nango okola ebiseera bino wefuula katonda okitegedde bagenda kusiba muzungu yamulemye emyaka 7 omusawo wenna ow'ekinnansi ate oba ne corona tebajja kujjanja bagwe okitegedde so babagambye muggalewo amasabo gammwe mulekerawo okufiira abantu kubalwaza eri ababadde batandise obikolamu ssente nti mujje nze bawe eddagala eriyinza okuziyiza corona kwambululeko omukisa omubi ogwo gukuleetera ebirwadde bulijjo nga temubitwambululako katulabe story ya Maama Fiina era ng'alabudde abantu mwenna mwe abalina amasabo abalina amalwaliro gano mwe muwonya abantu nga katulabe Maama Fiina n'abantu baffe ayinza okuyingira mu kintu kino ng'abasawo bange beeyambisa chansi okubbirako abantu oba okubuzaabuza abantu etteeka lyafulumye nti bagenda okusibwa emyaka 7. Nsaba okutegeeza bannayuganda nti buli awabeera ekibi wabeerawo omuntu ayagala okufuniramu ekirungi. Omusawo amanyi kyakola essaawa zino tasobola kukkiriza muntu gwajjanjaba kubeera mu ssabo lye. Omuntu gwajjanjaba kumwesigamyako nti kampi tebajjajja bajje. Lutalo lwa bbato Ssaabasajja Kabaka ayisizza ekiragiro nti enkuŋŋaana zonna ezibadde zitegekeddwa okulambula abantu zonna ziyimiriziddwa Katikkiro n'alangirira era buli kimu kyonna tekiriiyo. N'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ffenna tugenda gabeera ku TV nga tugalaba. Olwaleero bw'ovaayo gw'omusawo n'akasabo kulonga nti nze leero ngenda kuwonya coronavirus, eggwanga lijja kulaamu ebituli ate ogenda kusibwa n'abaana bakulabe ng'omuyaayi. Way forward yokka eyinza okuseevinga n'abalwadde bojjanja bokuwa respect kwe kugamba abalwadde bo nti abalwadde bange mwenna mbeegayidde ne b'olina mu ssabo lyo bewatuuza abajja okutendekebwa abajja okuwanga amayembe abajja nti oba balina ebizibu kumala balongo okubaga nti musooke muddeeka mpaka ng'akatabanguko kano ak'ennaku 32 ke baatuwadde nga kamaze okukakana abadde bayoke bajje. Kyatandikidde mu basajja abamanyi abakugu abamanyi abazungu nakati bakyabobba omutwe. Katonda gwe weetuuza mu ssabo lyo ne weekubisa ensaasi taata ojja kutta abaana bo otte mukyala wo otte famire yo otte abantu bonna. N'olwekyo mbasaba era tumaze okukwatagana ne poliisi. Olwaleero mbadde wa minisita Mutuuzo Peace Mutuuzo okwogeraganya naye n'okumpa ebbaluwa ogamba nti singa oli anaasangibwa ng'alina abalwadde abasuuka mu 5 mu ssabo lyo ng'obatadde mu ssabo lyo okola propaganda wo ozibirira omutwe wenyenya tamayembe gazze bwe banaakukwatako jjukire kooti ezikyakola ogenda luzira mpaka antiru nga kooti esaanisa okuddamu okukola ki. So okulabula abasawo bange ab'e Masaka ab'Ekiboga ab'e Luweero ab'e Busoga mwenna Nakasongola ab'e Soroti ab'Embulamuti eyo Mayuge Gulu bonna ab'Embalala Lukunjiri bonna mbalabula tokwata ku mulwadde kubanga oli ajja genda akukubira essimu agenda njaga kunzijanjaba jjajja omugaye jangu n'omulala ajje nti jangu nga bambega. Abaana tetubakkiriza kufuluma wabweru, abaana babeere munda nga basoma. BBS Fine yatuleetedde abasomesa abaana essaawa 3 babeere nga batudde basoma tusobole okuganyulwamu kuba batuleetedde P7 S4 S6 abaana baffe basoma beeyagala. Era nze BBS Fine njebaza okuteekawo enkola eyo gye yataddewo wadde yagirese abalala batandise ogikoppa naye ye yagitandise. So neebaza nnyo ayisa Abasajja Kabaka weebale nnyo ekintu kye watukoledde otuteerawo abaana baffe naddala bagenda okutuula ebibuuzo bya P7 S4 ne S6.